oyo bwayagala ayagala nnyo. Kale kitegeeza bino byetulaba byali mawulire n'agaba nange omwana mwami wange mwagala nnyo bituufu aba abitegeeza. Bannange oyo omwana oyo bwayagala ayagala nnyo. Ali nze nkirabye kuva mabega gambe 2015 naye nga nze nalaba ku boyfriend gwe yayagala nga ne bwawulya buwuliza afiirawo. Kyokka boyfriend alina omukyalo omulala. Naye mbeera ndowooza nejjanga etambula eki n'ave Masaka najja e Kampala. Kujja e Kampala zo ne batandikira awo genda okulaba Victor Kamenyo. Olwokuba nze nalina Victor Kamenyo yali manager yali boyfriend. Victor Kamenyo oyo baŋŋamba nti bwe nabuwuliriza kubanga akawala nange nali ntandise okubanga kati kugamba bw'otegeka show ng'olina upcoming oba akamuyite ne bwe mba sikuwadde yadde 10 upcoming aba ayagala ayimbire mu bantu audience emulabe. Naye nagambibwa mbu Victor Kamenyo yalinga ambassador wa Nick. Nabiwuliranga Victor Kamenyo yalinga ambassador wa Nick. Era nti Victor Kamenyo omwala gye yabeeranga empambire Victor Kamenyo yagendangayo n'okutuuka okuvaayo eno omuwala adde walala Victor Kamenyo yalingamu era mu nsonga ezo. Kale kwegamba bwe bityo. Kitegeeza Kamenyo teyakwatamu. Kamenyo okukwatamu kwa Kamenyo sikulinaako bujulizi. Naye nze nawulyako olugambo. Nze kugamba bya lugambo. Katuli mu lugambo. Sikirinaako bukakafu naye nawulirako mbu omuwala yatuuka okudduka ewaka kubanga nti waliwo we baamupangisirizanga obanga kumpi newa Kamenyo. Story yali bwetyo nti Kamenyo yalina omukyala we kati ate mbu nga Kamenyo ayagala n'okujjako sayidi eno ewa Chozeni. Ebyo mbiwulira mbu sibiinaako bujulizi naye nabiwulirako era ekyo kimbu kyaleetya n'omuwala okudduka ewaka wa Kamenyo awe baabeeranga. Oba n'addawa kati nagenda oba okuwulira nti oba Busaabala eyo agenda ne bamupangisiza e Busaabala. Story zaali awo bwe ziti. Mwami Kirangwa bamuyitanga Mwami Kirangwa yatuuka ndowooza n'amupangisiza ndowooza eyo Busaabala eyo. Abeera ng'abeera eyo mu nnyumba. Bw'ava ewa Kamenyo agendako ewa David Lutalo. Bwe yagenda ewa David Lutalo era story nayo nagimanya nti omuwala olw'okuba nti wano e Kampala yali amanyi Hamuza. Buli mbeera yonna eyajjanga n'emutuukako era ne we yabeeranga ewa Lutalo mwami Kijjambo oyo ng'amanaginga omwana oyo. Kijjambo yamuyitanga muwala wange. Kijjambo yali amanaginga Chozeni. Bwe yava ewa Kamenyo yajja wa Lutalo. Lutalo olw'okuba abeera bize n'amuwa Kijjambo bakole bonna. Naye ndowooza naye nga buli nsonga yonna alina ogiripootinga ew'omukulu. Kati embeera bwetyo yali awo naye nga omuwala bwe yava eri ewa Victor Kamenyo najja n'abeera ewa Kijjambo. Were wa Kijjambo ng'amumanaginga era endongo baagikolanga ng'olaba era y'amaanyi. Baamupangisiriza ennyumba sayidi zeeyo ndowooza Namasuba eyo yali baamupangisizanga eyo. Naye mu kubeera nga azze ewa Lutalo ndowooza ebiseera ebyo ate we yafunira omukulu Amiru mu biseera ebyo. Kubanga olw'okuba nti nali nnyo ku bo nze nawulirako n'olumu waliwo driver oyo eyagamba nti yavuganga omuwala oyo n'amutwala ewa Amiri. Kubanga nze nali simanyi Amiri. Nagamba nti muvuka akanika masannyalaze. Era olumu oli yajja n'aŋŋamba nti naye ggwe nga we kugambe bakayita akawala kange naye kawalako omuwa masannyalaze akola n'Amiri. Bw'okimanyi nti kalina omusajja wange gwe kaagala muvubuka gwe nkola naye koze kawala ki kano ka Chozeni Beki. Nengamba kisoboka Amiri ng'ali masannyalaze ebiseera ebyo.
nze saamulabako mu masannyalaze ng'akolayo wabula nawuliranga biwulire ndowooza obulamu bwabwe ne butandikira awo kyenkugambye nti omuwala oyo bw'ayagala ayagala nnyo era tozannyira ku fiiringize bw'ayagala ayagala nnyo abeera ne Amiri batambula bazaala n'abaana abeera ne Amiri okubeera ne Amiri oyo Amiri nawulira nti Amiri yabeeranga waka waabwe wasaidize Kawempe eyo simanyize waabo wa Amiri naye nze nkugambye nawuliranga abeera saidize Kawempe eyo abeera saidize Kawempe Amiri ng'abeera waabwe bw'abeera waabwe yabeeranga waabwe ebiseera ebyo nga Chosen Becky gyamusanga simanyi waabwe beesinkananga akati Amiri era nga mulaba muvubuka abatandika okuyiiya Amiri mu kujja kubeera nga yeeyagala n'omuwala oyo nze nali wendi nga gamba ndi mukwano nnyo gwani gwa Becky era nga mu bantu bamanyi bakuba no boosanze e Kampala bamanyi ne gwasobola okukubira essimu n'amubuulira ku kizibu kye asobola okukwata akasimu n'akubira ende Hamuza naye kati kino naye Hamuza omanyi teri muntu asinga naye oba tooyambe Becky oyo akukubira essimu n'akugamba eddoboozi ly'akawoono agaba naye bwe siyambowa bali abaana asobola okwegonza oli omwana agonda naye byonna nabiraba nga bimukuba nabiraba ne ku Ruth oyo Ruth ng'akukubira essimu n'ogamba muto wa Chosen bwe siyamba ono yakubandika ekikyamu njogera gyayogera naye gwobeere ng'olina ky'omwagalako bannange zinatuuka ne ŋŋamba naye kyaka oba nze nina ekisa kingi bw'oba alina kyakwagalako ne we yakubiraawo nga sente ataliso zifuna bw'aba alina kyakwagalako anti ayinza n'okukubira essimu nga zakumukumu essimu nga 100 mu ddakiika naye gwe banga olina ky'omwagalako abasinga bakolaganyeeko n'omuwala oyo ndowooza basobola okukibwako obujulizi naye ze nakiraba kuva dda naye sitoleza Becky kati obudde buno omusajja affe gwalina Kadiru oyo kuba naye Kadiru ajja atya mu bulamu bwa Becky nze nno nali simanyi Kadiru mu kubeera nga nali simanyi Kadiru naye nze ntaleka kuwulira nti waliwo omusajja akuba ebifaananyi naye oli omuyaaya akuba ebifaananyi naye oli omuyaaya akuba ebifaananyi nga omuyaaya ekiguba waana bwe batyo naye n'okuwulira nti bamuyita Kadiru nasiriwulirangako naye olwokuba naawe oba mu bibyo tobiwa nnyo budde naye nze nasooka okulaba Kadiru nali nnoonya Becky oyo yankubira essimu Hamuza gyebaleko koze naawe gyebale ng'amaze okwawukana n'Amiru nga bakyali bonna kakati waliwo muganda wange mwaka ki olwo guli oguwedde mwaka oguwedde waliwo muganda wange yavudde bweru eyo naye bayamuyita muganda waani saidi yaabo naye mbadde njagala kunfunirayo nnyumba saidi zeeyo ewammwe saidi zeewafewa eyo ebulenge eyo gy'otera okubeera konze ne muganzi simanyi mayumba wabula ngenda kufunira babbulooka bakuyambeko Hamuza naawe nze saagala babbulooka nze nyambaako kiki kye nagamba eddoboozi eryo eryakawoowo eryo n'oba tookikole eddoboozi sobola n'okujja ku mirimu gyo owaliza n'ogamba mwana ono kamuyambe n'ogamba omwana ono bannaye kangende nkola ekintu kyetu nze ebbanga lyonna lyenkolaganye ne Becky ebbanga lyonna lye nakolagana ne Becky nze sirina kye nali mufunyeemu nti kiikino byonna byonna bye wamukolera tomufunamu wadde girita kati kiki nze Becky agenda okujja okundaba naye bw'atyo buya andiza agenda okutandika okujja okundaba yansanga ani mu mbeera nnungi yansanga ntegeka bivulu nabivaako nti nategeka ekivulu ekya Becky nenfunamu sente nengula emmotoka yansanga nayo takuwangayo ekivulu n'agamba kino nkikuwadde ekivulu asobola okukimpa nti ampadde ekivulu naye
nsobola okukola ekivulu nga kya Becky yekka. Kati okwata miliyoni yange tugeze n'enjimuwa. Wala nze bwe mbategeka ebivulu kati nsinziira n'okusinziira ennaku zino. Kuba nsaba miliyoni osobola kumpa abantu aba miliyoni 2. Osobola obbaleeta. Bw'oba tosobola kubaleeta sisobola kugikuwa. Era ky'oba olaba nti kati nkugjeeyo katono nnyo. Ky'oba olaba nti nze nkyali nnyo ku lutalo. Lutalo oyo gw'olaba. Abaleeta. Musajja wange. Lutalo abaleeta. Oyo ye tokola loosi. Abaleeta. Sina loosi gye nali ndabye. Lutalo. Banga lyenkoze naye. So okuzzaayo wali omuwala bwankubira essimu nga ngamba ekintu ekyo. Ayagala nnyumba. Ne mugaaka nnoonye babbulooka. Naye babbulooka bano baakusasula bagwe mulimo gwabwe. Munnange nnoonya babbulooka tulambula ennyumba baatulambuza ennyumba nga 3. Saagalawo bantu bangi, njagala abantu nga batono, ennyumba nga ate eri mu kikomera. Konze ebulenga nga sinoonya nnyumba na babbulooka. Ntambula wuyo neewuubye ku boda nzize eno ne babbulooka eno tejja kuba nnungi. Eno nnungi bwe omukulu ambulidde kye yeetaaga. Nnyumba eri mu kikomera temuli bantu bangi. Akati nga nzija nnyumba tugifuna. Bafuna ennyumba nga 3 zineŋŋamba jangu tulondeko okwate obuvidiyo bw'oweereza. Kati annimbye nti omuntu gwe njagala agenda kuba musuubuza asuubula ngatto ze akolera mu tawuni. Yakoze ekyeyo kye ngamba myaka 4 naye kati ayagala nga wabeera ne famire ye. Koze kale naye nze olw'okuba ntegeera nnyo ngamba ono omwana alina akazannyo kanzannya. Gwe Becky gwe watandise ddi okunoonyeza omuntu ennyumba nga bwe waginoonya ddi? Ave ebweru nga bwe waginoonya ddi? Kati okubeerawo ne ngamba omuwala ono azannyirako ezaako okukola ki? Naye nga ne kale ngava ne ku byange bye nalina okukola tunoonyeza ennyumba ennaku ezi. Mugamba naye zino ennyumba ze tunoonyeza jangu olondeka ani agenda okujja okulaba ennyumba asalewo nti nze ngenda kujja. Ngamba naye Becky ono nze amanyi Becky ajje alabe ennyumba. Mukwano gwe avudde bweru gy'agenda okupangisa. Mukwano gwe omulenzi ajja alina ne famire ye. Ngamba kale baali awo bwali ku makya yankubira ekiro hamuza ngenda kkeera eyo tusooke tulabe ennyumba kubanga ono ayagala kuyingira. Konze kale nange nga nzija tunoonya akebera ennyumba. Kyoze ni Becky nga yajja yennyini ku boda nga bamuvuga ku boda. Kyoba omwana oyo alina omukwano. Mwana nga ayagala nnyo. Ebitiibwa by'obwasita bitadde ebbali. Ajjidde ku boda. Naye nkugamba sinyumya firimu. Nze nnyumya bye nnalabako. Ebyo tebiriiko nti bannyumiza. Bakubye emadega ebyambu. Kino kyekunyumiza nakyo. Okujja ku soko otusigire ekifaananyi bodaboda bwe yajjirako nga yeebise na tosobola mutegeera amuvuga. Nga yeebise tosobola kumutegeera nti ngeri gye twali mu COVID tutaddeko masiki tosobola kutegeera nti oba ono ye muyimbi. Munnange bamuleese tugenze ku nnyumba esooka wa boda amuleese amutadde kubira bulooka waye jangu onaze ayagala ennyumba. Boda tugita tutandika okutambuza ekigere. Tunoonya kuzize twalonzeeko 3. Nekyoze Becky mutambuza bigere tuli mu COVID. Kunyumiza mwaka guwedde. Mwaka oguwedde twali mu gwa 7 oba gwa 8. Yetaddeko masiki. Tutambuza ebigere tunoonya tuva kweno tugenda ku ndala tumanya tulina gye twamalirako. Twamalirako n'agamba eno yali yakakalina. Bw'oliba olina obudde ndikulaga nti weewano. Ndi kutwala ne kugamba nti weewano gyaba ennyumba eno gye twafuna eno. Kaakati agenda kujja agirabe. Oli ali avudde ebweru agenda kujja agirabe. Omulenzi agenda kujja agirabe. Kaakati nange nga zijukira olunaku lwali lwa 6 n'agamba alina emikolo agenda Kayunga. Wali Kayunga lwali lwa 6 nujukira ndi lwali lwa 6. Nange namubuuza naye ogenda
mbadde manyoge kati ogenda kuyita otya mu jjaamu saa zaali zituuse mu 5 kuyita otya mu jjaamu okutuuka e Kayunga gwagenda ku mukolo gw'abantu agamba akati kankubireewo emmotoka ajje emmotoka baamuyitangani bannaye erinnya we liri awo obuvuka kaali akeeryeru Piiti bakayitanga Piiti ngenda kukubira Piiti ajje ansange wano tuyite buyisi wano tukone ku Gayaza Road konza awo boobaze nno tumaliriza nyumba agiraba tukomawo nange tutuula ku booda nze naye tujje gundi atusange ku kkubo ennyumba mugirabye ennyumba tugirabye era n'asalawo naga nti eyo wali mu bantu bangi mukakomera era okulaga wali safe agenda bwagenda wayitawo essaawa ng'emu essimu endala ejja ku simu yange amuza gyebale kokonze naawe gyebale ani ono nti nze Kadiru naye Beki aŋŋambye ontwale ku nnyumba ngirabe ne mugaa guwadde oyagala ennyumba nti onandikira okuli erinnya Kadiru akati tugenda ku nnyumba ne mugamba naye nina wendaga yanguwa ajja tugenda ku nnyumba agamba ennyumba yeno kale akati ngenda kugisasula oli ayagala sente mmeka nnyumba yali ya $5,000 ngenda kugisasula kakati oli tufune ennamba ye muteereko sente ennyumba ezo zaali za mukyala oyo bagamba yabeeranga Kyengere eyo ng'agamba nti kati tugenda kugisasula ne mugamba naye oba ogenda kusasula ennyumba ye bulooka yono yatutte ku nnyumba basasulwa saagala mumale kufuna nnyumba oli ajja mpiika essente kuba mwe tabamanyi amanyinze gyatubeere bantu babuvunaanyizibwa saakweregana babulooka baatuuka okuyingira ennyumba ababulooka tebabawadde ssente kakati babulooka babatwala ku nnyumba tebabawa ssente babulooka ne bambeera bubi nnyo nga nange nkwata essimu nkubira ono kubanga bwe nakubiranga Beki ne mugamba nti naye owaayi bulooka yatutte ku nnyumba lwaki temumuwa ssente nga ndi bubi nti nedda kubira oli kubira Kadiru nga njize ewa Kadiru lindako manyi naye kati yayiga eddoboozi ettono nga liri lindako ngenda kuteerako Kadiru nze toteerako nze teerako bulooka ssente ze ennamba eyiino nze sina ssente ze njagala wabula bulooka gwe mulimo gwe oguwerera abaana be muwe ssente zaneme kunsumbuwa ngenda kumuwa ngenda kumuteerako ayogera mpolampola anti ndowooza waliwo batuuka ne bagamba nja okuma okuwangana n'omuntu osobola omufaanana bwe mula nnyo mu mukwano mufaanagana akati nalaba Kadiru ng'afaanaganye Beki ne mu njogera ne ŋŋamba ye kale wiiki n'eyitawo kali bulooka gajja ŋŋamba ŋŋenda kubeera nnimbisa ennyumba eyo paka bwe nnaasangamu abasulamu tebajja kuggalawo nga tebampadde ssente ne mugamba nange munnange kati kimpedde naleka okuddamu okubira Beki amasimu nga takyakwata simu zange ŋŋamba bwabagale bwatyo bwasazeewo takyakwata simu kati bagulube amanyi kati ebyo mbivuddemu ennyumba baginfunirako nze mwensula ŋŋamba bulooka oba okeera ku makya 12 genda ku nnyumba otuule babawe ssente zammwe bwali ku makya bulooka ŋŋamba nti ntuuseewo nsanzeewo sipaasiyo epaakinze sipaasi etya ansomera namba puleti mukunsomera namba puleti jjukira emmotoka nali ngimanyi nnyo ku lw'ensonga nze nagenda n'engigula gwe yagibagulira nze nagula emmotoka eyo si ku ssente zange bakuwa ssente n'ogenda n'ogigula nze ne nnonda ne nga akamotoka kano kalungi kajja kukolera kikanywa amafuta kati bwe yasoma ennamba nga ngimanyi ne mugamba emmotoka ya Beki naye ayinza okuba oba oluusi olinga egyagambye nti muntu we nga yagijjiddemu nze ebbanga lyonna lye mmaze ne Beki tayawukana na mmotoka ye ne ŋŋamba ani ayinza okujja n'avuga mu mmotoka y'omukazi ono nga nange yajja ne ŋŋamba nti nsiimye emmotoka yiino tebanzikiriza kugivugamu ne ŋŋamba ani mu bwongo bwange ne ŋŋamba tekisoboka ani nesigala nga kanteeka ni bannanga ayinza okuvuga emmotoka y'omwana ono nga neddereeva ne bwe ziba ssaawa 8 okomyewo ewaka ojja kunoonya booda ekutwala emmotoka esigala waka esigala awo tevaawo
nga musajja ngamba naye kantulewo wano ngenda kulinda paka nga bafulumye bajja kufuluma akati obuloka agenda ngamba nti yagenda okuvaayo nga Ssenkaggale ne Nankaggale be bavaayo Beki ne Kadiru era Kadiru nga ye driver w'emmotoka kane neebuuza muli yavudde ebweru okujja ye Kadiru sajja agenda obudde obwo ng'akyali ne Amiru bulungi nnyo bulungi ekitegeeza yatandika okukuta ne Kadiru ng'akyali mu bufumbo bwa Amiru bwekirina okuba kyo bwekirina okuba kulw'ensonga nti muvubuka oli bulooka kusinziira ku sitole gyanyumiza kubanga omuwala yamulabako nga tunoonya ennyumba n'oli eyajja owokubiri n'amulaba buuka nembuuza bulooka bane esente zo baazikuwa bulooka yagamba nedda sirabanga ku ssente naye nabeesonyiwa nagamba nabalekera Katonda alibasasula so kati baawukana awo bwe natandikira okutegeerera Kadiru bwe nali simanyi kubaza yali nkimanyi nti Amiri nze emirundi mingi gye navugako Amiri oyo mu mmotoka eyo yennyini genda e Masaka ng'alina n'abaana nga Amiri agenda waka wa Babeki Kayirikiti eyo ne mmanya nti Amiri kati n'ewaka bamumanyi kubanga batukira okugamba nti agendako n'ewaka nga bamumanyi kitegeeza bamanyi nti ono ye mukyala waani wa Rebeka mwami wa Beki Amiri ngera nkimanyi nti yoyo mbeera yonna yonna batambula nga Amiri noba waliwo ekibadde kyonna Amiri era kkubira akasimu amuza munnange kiki ekiriwo biki bwe bityo kubanga naye yali amanyi nange siri mutono nti ndi mutonotono bwe ntyo era Amiri eyo golaba nga mpa ekitiibwa kubanga alaba ndi mukwano nnyo gw'abantu abo maama waabwe mukwano gwange Beki ambuulyabuulya obuntu bwe bityo ekitegeeza Amiru bw'agamba nti nno n'ebyali mawulire byonna nga bagezaako mwonoona linnya bagende okukola emikolo gyabwe ng'abantu balowooza Amiru ye mukyamu Chozen Byoko ono yali alina kyafumba olwedde nga ye ali mukwano naye nga ayagala kulabisa Amiru ng'omubi agende ku sayidi y'ono ensi egenda otutegeera nga bamaze okyawa Amiru omanyi Amiri ebbanga linabeerako naye muvubuka alina obusungu bwa busungu naddala ng'olina ky'omukoze ekitali kituufu Amiri yasooka n'awulira nnyo sitoole nga boogera nti omukazi abaliga nti omukazi bamuvuga ne bamutwalako e Nabugabe eyo ne babeerayo n'omusajja omanyi Nabugabe wali obukotegeezi nti agenda e Nabugabe eyo olugambo terwava ku ono yaani oli driver bamuyitanga Roja Amiri yali musajja mugezi yali yakiwulira dda yali yakiwulira dda nti omukyala ayinamu abavubuka abo ab'enjawulo naye nga takitwala nga kikulu agamba kyakoba lugambo era nze nzijukirako olumu Amiri yambuuza nako muga naye emboozi eyo olowooza ntuufu kuba Beki mutwalanga nga bwe bamuyitanga muwala wange nga ngamba Beki tasobola kukola bw'atyo bamuwaayiriza tekisoboka naye kyamba ebiri ku mutwe nze yawakananga ng'ate mpulira Roja ng'ayogera ngamba byalinga bituufu bannange Amiru akakasa atya nti nno ng'aggyeeko olugambo n'agamba ddala kituufu Beki abaliga waliwo lumu abamuweereza ebifaananyi nga Beki alina waali n'omusajja waliwo abamuweereza ebifaananyi n'abiraba era jjukira Amiri yabeeranga sayidi z'e Kawempe eyo naye bangamba n'okuzimba kati yazimba amaka ge baana Beki ng'abeera Buddo nga Beki tagenda wa Amiri wabula Amiri yajja ew'omukyala kati nze bwe mba ntegeera bulungi nabadde ngamba nti omukazi yali yawasa omusajja era yaba yamu kubanga omusajja yajjanga waka omukazi nga tagenda wa musajja omusajja yajja awo yaba yamuwasa era nga nze nduwulira nnyo nti Amiri azze wano nange we nagendanga ewa Beki Amiri namusangangayo
alina abaana oli yadde tamuzaala naye era abaana abamwana we ngera balina omukwano omuyitirivu awo era nga tudda ne tukubamu ne mulwali naye jjukira Beki ono yali aleeta baganda be waka mu kuleeta baganda be waka oluusi bamuyambeyambeko ku buli mulimo aleme kugamba nti ate ayingiza omuntu mu famire atali mutuufu ayinza okukola omwana we ekikyamu nga bamanyi abakozi Amiri kyayika kyo kyamuyisanga bubi nga bwajja asangawo ab'enganda bangi ozanaga naye kakati gano maka gange oba ne muli mu kulowooza nnyo nga naye Amiriona nedda maka ge galiwa gano maka ga mukyala waddemu ko yamukyayagala kituufu waddemu ko yamukyayagala noza Amiri oyo kyekyamuwa n'ekirozo gakazimba ennyumba yange mukazi bw'abanga neetaaga abeere nga ajja wange sobola okubanga muteekako amateeka agagenjagala naye omukazi ng'aliwo oyinza obutamuteekako mateeka ago ne bwagera n'ayenda waddemu okwenda Amiri wabanga ali abeera waka wano ayinza okuba yabeerangawo ennaku 2 ennaku 5 nga tabeerawo ajja kubeera eri ewuwe omukazi wano aba asobola okukola kyayagala bulungi nnyo kati ndowooza omukazi naye yatandika okulaba nga omusajja olw'ebigambo byawuliranga atandise okuba nga takyammuka bulungi naye Amiri tiyalekayo obuvunaanyizibwa bwe era siwulirangako Beki nga ŋŋamba nti Amiri yalekayo obuvunaanyizibwa bwe talabirira bantu abalabirira Amiri yalabiriranga abaana be mu kitono kye yafunanga oba kitono kitya yasasuliranga abaana school fees waabwe ng'atwala obuvunaanyizibwa nga taata ewaka n'abukola yadde nga yali tabeerawo nnyo kati lumu nze nzija mpulira story era endala eya nga matandika okunyumya bisitooli byonna bingi nnyo tujja nakudda era tujja kudda emirundi egiwera kubanga emboozi teggwayo tesobola kuggwayo ngenda ngitemako ekitundu bwenzira ne ku ndala bwe ntemako ekitundu kituufu kati nze byemmanyi bingi lumu Ruthi yali yatuuka ekiseera nga we namupangisirizanga nga yeebowa okay ye tubaddewa kuganja omupangisiriza kakati tugamba nti Ruthi kuganja ye muto wa Chosen kituufu nze naleeta Ruthi e Masaka eyo gwa mujje Masaka Ruthi nze namujje Masaka ewaabwe mujje ewaabwe yayinamu embeera kubanga olwo waliwo tukatuga nti ze abantu bayogeranga Chosen Beki ono alina omutima omubi nze nga nkimanya agulina naye nga sisobola kukyogera nti agulina kuba muntu wange kituufu wali okimanyi nti alina omutima omubi naye muntu wange naye nga ate olumu nange atandaga omutima gw'ogubi ate nga agulaga nze nange kakati nze naleeta Ruthi bangi baabuuzanga naye oyo ddala kituufu muganda Chosen Beki naye kituufu amufaanana ne lwaki bulijjo tamuyamba kintu bakibuuza nnyo naye lwaki bulijjo tamuyamba waliwo yajja naŋŋamba n'okuŋŋamba nti ayinza okuba nga ate omuyamba ayinza omubbira omusajja ne ŋŋamba nammwe kakoze katya abannange ate kiri ekyaka gundi kale kati nga olwalo yajja naŋŋamba nti kyaka yali aganye omuyamba ng'ayinza omubbako omusajja kuba kati ono muto kakati ate bamuleeta mu maka ge ayinza okunzika amubbyeko omusajja embagamba nedda nammwe ekyo tekiriiyo naye abantu pressure yabeera nnyo ku Beki nti lwaki teyayamba sisita we mu ndongo eno era nzijukira nti bwe twakuba akayimba kali katuli bubi manyiza okufuna akayimba ako nali wa Yared ina byengeenzeko ku nsonga endala nnyo musanga akataddemu awo ali mu kakola nga mpulira kalungi ate ziramu okuwulira nti ate ngamba nga akayimba tuli bubi kati akayimba ako kateeka pressure y'amaanyi kuba akayimba ako twakapika nnyo ne kajja kateeka pressure y'amaanyi ku Beki ne Beki munno lwaki tomuyambako tokola ki yadde ku TikTok oyo tena wali omulayo mu postinze yadde ki lumu n'aba radio aba TV bamuteeka ku pressure naye ono omwana muganda wo lumu aba agenda ku TV ku radio bagitanga record
n'akola ka challenge k'oluyimba bakamuteddemu leshange emususeeko neefula kakozeemu challenge yakakola mu challenge era gundi Ruth najja n'angamba naye okimanyi nti Rebecca akoze challenge mu kayimba kange nemugamba kirungi naye manya pressure muri sokoleke sister we ne yeewuunya olw'okuba amukoledde challenge nemugamba eyo pressure gye twali tugamba kati pressure eyo emuliko so bwe tuddayo wali gundi Ruth we namupangiisirizanga ng'aŋŋamba yeebowa sigenda keewa Rebecca eno nembeerayo kukonga wiiki nemugamba tewali buzibu munnange nakwata nvuga gundi Ruth kakawaani wa Becky buddeeyo tuukayo ng'era Becky gyali tewali tabu ne babeerayo nga bali basanyufu kati nzija gundi ni Becky babeerawo bonna bamanyi kati tufunye baserebo babiri mu nnyumba emu kyonga naba kirungi naye kati nzira nga Becky naye olaba otuyamba ku mwana ono agiza naye okufuuka ekintu n'atakusumbuwa nnyo obanga wadde olina by'oleeta ewaka naye n'ayongerako kijja kuyambako ewaka awo kaga kituufu nange kakati Ruth madde muyamba naye kati ngeja alina management bw'agira n'akola bw'ati kiba kikola amakulu konze kati tumuyambe tiye naye waliwo abaagambanga Becky nti oyo omwana ze Becky yakiŋŋambako yali bbiri oba 22 n'aŋŋamba kuba ebiseera ebyo Ruth oyo yali akyasoma n'aŋŋamba nti oyo omwana Ruth omulaba anti ayimba nnyo nange mutya Becky yagamba anti ayimba nnyo nange mutya nimugabo kakasa ndi nkugambye ayimba nnyo era we mwana bamwesunge amwerinde lolo yajja n'aŋŋamba nti lumu yawulirako Becky nga bamugamba oyo mwana agenda kukusuula senga ajja n'ayitawo ajja kukusuula awulira ekintu ekyo neŋŋamba buli muntu alina omukisa gwe kyogaba Chameleone tebayimba wizo bikiba nti bayimba alaso waali ne Chameleone waali ani waliwo yasuula munne buli omu agenda kuba buli omu abaana Mickey Wine waali Babbanjo Maani we bali Dax Vibes naye waali kati Becky ndowooza omutima gwatandika okukyuka nga watandise omukangakanga ndowooza n'afuna omutima ogukyayira ddala ono ku nsonga ya Ruth kuganja n'obudde buno tujja kutuuka waawo naye ku nsonga njagala tukomewo wali nti Ruth bwe yabeerayo ewa Becky nti lumu Amiri yajja Amiri bwe yajja yayitawo buyisi agenda naye baka n'obuntu bwe bayitedde abaana obaka KFC bayitira abaana ayitawo buyisi agenda olwo asanze ne Ruth yegasse kubamu ku bantu abali wano ewaka ba family members kati kyamusanyula ng'omusajja yakwata kuwo ng'agenda mu kisenge ng'abeereeyo kali nga bw'omanyi Becky bw'alina omukwano omungi ne bebi kiki ne mukwano kiki kituuseewo bwe bityo era ekisenge kya Becky teri muntu yali akiyingiramu okuleka Ruth yekka kati nzija ntegeerako ti Becky mbu yakubwa Amiri yamukuba simanyi oba kyava kuba no oba kyava naye nawulirako mbu ebyo babiŋŋamba bali mu makaago nju eggo okimanyi nti ne gundi oyo ndowooza tekyamuyisa bulungi Ruth n'aŋŋamba gwokimanyi nti Amiri yakubye Becky n'amukuba ebikonde mu lubuto nemugamba ng'amukubira ki aga simanyi naye yamukubye era Becky enjogeera bino yagenze mu kyalo era olubuto lumuluma nnyo yasibyemu n'ekigoye nga Amiri akuba omwana oyo endowooza oba nnimba kubanga ensonga zonna ezaabeerangawo ndowooza nga ziggwera mu kisenge eyo nalowooza oba omuwala onannimba sibitwala nga kikuba tebinkwatako oba beekuba oba bakola ki ebibaamu mu bwagalana kakati Amiri ajja atandika ndowooza n'ewaka n'avaawo nga takyajjawo n'agamba nti waleeta baganda be waka bannemesa kati beera ne baganda be
ebyo mbikubuulira nabiwulira mu mbu. Kitegeeza Amiri ekyasinga omuluma baganda bakyeze ni Becky abafamire nga teyeetaaya bulungi. Era ndowooza n'awalirizibwa okubeera nga abeera eyo gy'abeera. Naye Amiri siwulyako nga baŋŋamba nti yalekayo obuvunaanyizibwa bwe nakigambe naluli nze sikiwulyako nti aleseeyo obuvunaanyizibwa bwe. Kaakati mu kiseera ekyo ndowooza oba Becky yatandika okufuna ebirowoozo ebigamba oba omuntu we Kadiri yali amwina ebyo bagenda okuba ebifaananyi bakameramaani mmwe bakameramaani mutuviire ku bakazi omusajja alabika yamukyusanga bulungi bukola booti ekifaananyi kyusa booti n'agaha laba nkyusiriza wano ng'ali mu ngoye. Ndowooza n'okulowooza kameramaani yakubanga Amiri ne Becky ebifaananyi oba buli yakyukanga bw'ati ng'akyuka 360 yasaha kati gwe ngambe ki ayinza okuba yakyukanga 360 ng'onaamukyukiramu mu ngambe kameramani ayina famire awo nga tunatuukawo. Amiri nga Becky yakomawo avuddeyo ndowooza mu kyalo eyo bandowooza buli baafunangamu kaakati olw'okuba nti nze nali ndi nnyo mu famire eyo kimaneginga Ruth ng'ate Ruth niwe yabeeranga awo nalina okuceekinga ali mu mbeera ki nga maneja omuwala ali mu mbeera ki yadde ali wa sisita we naye embeera y'okunyigirizibwa tebulamu. Kati nzija ŋŋambibwa nti Amiri zaali ssaawa za kumakya eza kumakya nti Kadiru yali asuzeewo waka kubanga Amiri yali takyajja. Ano Amiri mu kunyiigamu olw'okuba famire bangi nnyo ewaka ng'amala obudde tajja n'agattagatta n'ebyo naye bamugamba omuwala omukazi alina abasajja akola bw'ati agenda Nabugabo eyo ng'alinayo omusajja amugize ebiki abeera na appointment agenda kugamba nti alinayo emikolo e Masaka eyo kumbe ali Nabugabo ndowooza n'abigattagana nga naye kansoke nneweemu ka break. Kati ndowooza waliwo information eyajja ne bamugamba nti Kadiru aliwa waka era yasuzeewo. Amiri yabukeereza nkokola kumbe Becky yalina omukozi ewaka nga bw'otuuka ku geeti ya Becky tebamala gaggulawo tokkirizibwa oggulawo lwaki sooka omanyaani omukozi amala bulingizaani oyo anonye eki. Kati ndowooza Amiri baali bamubuulidde nti Kadiru yasuze wano. Amiri yajja n'obusungu akonkona geeti tebaggulawo. Omukozi bwe yajja n'alingizaako oba omukozi yali amanyi situmanyi oba bali bamubuulirako ko situmanyi. Akati bajja omukozi agaana okuggulawo Amiri mbu awalampa ekikomera agwa munda. Mu kugwa munda abuuza lwaki mbadde muganya okuggulawo. Amiri akuba bwe kimayagana kwasanabirwamu lwaki mbadde muganya okuggulawo kiki ekiri muno kye mukwese. Kati ayitawo Becky tannamanya sitoola ali mu kisenge tebamukonkona. Bw'abeera ali mu kisenge tebamukonkona yeebase omukulu tebamukonkona batyo. Munnange Amiri ayitawo buyisi agenda okuyitawo buyisi agenda okukonkona bano baali tebasibyewo mu amaaso yagakuba ku Kadiru n'omukyala Katonda wange anti ennyumba mbu yafunda ekisenge kyafunda yabakwata lubona. Kaakati firimu n'ebeera awo. Kaakati Amiri akyankalana amugamba Amiri bagamba yakwata mulawo yakwata ki oba yakwata mulawo oba mulawo n'akaso n'agala leero nkuttira wano leero nkuttira wano baŋŋamba dde oli ku mukazi wange naye nga mpakana nkuttira wano leero. Becky bwe yafunawo ka gaapu mbu ng'afuluma ekisenge emisinde adduka paka Ruth gye yasulanga. Wabangawo baazimba bulinga mu boys quarter yamaka ne waliwo boys quarter. Ruth yasulanga mu boys quarter ng'agenda paka wa Ruth ng'abeggalira mu nnyumba eyo. Kati manyi Ruth yayita atya Amiri era ye yamuddangamu era nga Becky amanyi nti olutalo lwe Ruth asoodde mulwanira. Akati nenkulabira olutalo wakati wa Amiri nani ne Ruth ne Kadiru
mbo bwe babeera awo nze saabirabako naye nze nange nabiwulira bakunyumiza emboozi y'ennyuma yambu wabula saalabako naye bannyumiza kati Amiri n'atabuka kuba Amiri bwe yatabuka nga ali atabuse firimu eri wano mu kufuluma kadi afuluma atya ali mu kisenge ekisenge ono ali wano mu ddiiro mugeze nkulize wano mu ddiiro wano njagala ove mu kisenge nkulize wano eberezaawo omusajja bakusanze n'omukazi mu nnyumba olyakuke nkulize wano akati Kadiru nga yeteekateeka ndowooza nga atandika okulowoozaamu okuba engeri gy'afulumamu ekisenge musajja munnange yenna ali eyo bw'otandika okunywa sitoola eyo njagala naawe okuba obufaananyi singa obadde ggwe mu kisenge teri ddirisa olina yitira mu ddiiro agambye ntudde wano ssebo nkuliize wano Amiri wa Kiwago kaakati ndowooza oli ne Kadiru naye sitawena ne Kadiru omulaba musajja muwanvu wa Kiwago naye bagaa kale ye omukazi alinze firimu eri mu ddirisa baligudde ye alinze firimu wali kwabagirabira awo Kadiru ng'avaayo ng'omusajja ne kamera ze ng'avaayo ne kamera ze n'alinda okweriga ne babeera awo oba beeriga oba tebeeriga ndowooza Amiri alinga gye yeekuulingamu naga akwata ebintu byo byonna saagala kuddamu kulaba maka gange kwata ebintu byo byonna ogende kamera oba kiki baayasa ngamba oba kamera bayajasaako kijjukira bulungi kakati Kadiru ng'afuluma bw'ati nga tegalwanye kati ava ku Kadiru adda ku Beki Lebeka ggulawo olutalo ne lubeera naawe Lebeka ggulawo eberezaamu olinaanye banneyiba abakuwa ekitiibwa aliko okuwulira bisago ebyo akati Kadiru afuluma ye agenda nti Amiri yatabuka naye nga newatabuka ddamu baganya okuggulawo eri ewakuganja baganya okuggulawo kati n'agamba ekisawe kyatuka ng'alinze nnyo n'agamba naye siridda mu maka gano nkwesonyiya obulamu bwange ngenze njala nkuleke ng'olina emirembe gyo era siridda wano era kigambibwa mbu okuva ku olwo Amiri yayita ddangaawo era nenzamu nempulira olugambo olulala nga bwomanyi nti obeera n'omuntu bakuwa nnyo okuba balaba obeera nnyo n'omuntu kagwawo omuntu akubya alaga waayi nawulidde kino kigambibwa mbu n'ennyumba mwe baabeeranga eyeebudde omu Beki yagisengukamu era mbu yafuna ennyumba endala yabeera n'omwami w'omupya ze simanyiyo kubanga ebyabwe ze sikyayagala bitegeera mu ngeri gy'omanyimu Chosen Beki buno obufumbo obupya olaba bunaakutambula bulungi era bunaakola anti kati ekizibu kye nafunye kwe kulaba Kasuku byaleese nti ate ani oli bamuyita ani ate ennya lintawaanya Kadiru ti ate alina omukazi ennansana alina n'omwana ndabye ekifaananyi nga si omwana afaanana Kadiru alina omwana era n'entyamu ne ŋŋamba Amiri yekka yali azze mu bufumbo bw'ono omwana nga talina mwana newe Masaka yasookeraku yalina abaana Amiri yali talina kati ate n'ono alina kyogamba Beki omukazi oli agenda kuleka Beki yeetaaye musajja we anaabya naye mu bulungi kati awo ndabya ddala nga tewali kugenda mu maaso Kadiru alina obusobozi obulabira Beki n'abaana be nga n'ennyumba nga bw'otunnyonnyodde ayinza oba Chosen Beki yagisasula Kadiru mugagga oli Beki mugagga Chosen Beki yatugambye profesa oba profesa mulaavu profesa mu bifaananyi profesa mu ki awo simanyi naye ayinza okuba profesa mu mukwano ne mu bifaananyi naye nga si profesa oba oli otugamba we Makerere obanza atategeera alayika mugagga yatugambye famire yaabwe engagga kati famire afumbiddwa famire oba afumbiddwa musajja alina kuba nabyo tolingiriza biri olina kubakola bibyo naffe gye tuva tuyinza okuba tuva mu famire eri bweti ne twajja tulina kwetobera ffeffe olina kwetobera ng'omusajja biri byabali naye Kadiru omwana afe oyo omulaba oyo gw'olina oyo omwana oyo olina mukuma alina omukwano oyo omwana bw'ayagala nnyo Kadiru yagala omwana waffe naye tetumanyi
oba munaabeerayo omwana oyo nammwe temwesiga omwana oyo gwolaba oyo tanywa mwenge naye omwana oyo atamiira omukwano atamiira kimu mukwano allah olwa kantu ke nalaba ng'agamba gundi agamba Amiri kimunange mpulira njagala nkwataako ne mukafuba mpulira sikyasobola kwewanirira ne bwafa ku ntaana ye bateekako erinnya Amiri ali wakati kati oba obudde buno ate bagenda teekako lya Kadiro nze nalibadde ndowooza nti omusajja bw'otuulira ebintu ebira byazoolaba ogaa naye nze ngwawa era okakasa wanaabaawo omupyaliwo nze siisangulweko bitoomi naye abakazi kiki kyebaagala tebakimanyi bazeewo ne banya emboozi ekyali mpanvu naye olwaleero tuyinza obutasukkako wano eno naye tugenda kukomawo paati B ate tunnyonnyoke bulungi emboozi eno beerako tovaako